eno ye Salam TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربا إله كما ترب السواء ملك دلا بأسماء كفاه. والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين. مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okusoka kwa byonna mukkirize tendereze Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah kyawaniridde entunuusi zaffe mikono gye. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muallimu hadhihi al-umma alladhi allamana kulla shay'in wa lam yatruk wala shay'an illa akhbarana anhu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gutwogerako eyatusomesa ensonga zonna ezikwatagana ku nsi ne kusinza Allah, ezikwatagana ku mpangala y'omuntu awangadde atya mu nsi ng'alina okwesiima n'okuwangaala n'okutuuka mu maaso ga Allah ng'olimu abo abagenda ofuna okwesiima. Ezo ensomesa zonna nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yazitusomesa. Tusaba Allah sebyengera n'emirembe ku ye. Nembeebaza nammwe abeekuumidde ku lutimbe luno olw'emirembe olwa Salam TV. Mbagamba nnyo era mbakubiriza nnyo okugyekuumirako, kubanga okwekuumirako kabonero akalaga nti olina okutya Allah mu mutima gwo. Dhalika waman yu'azzim sha'airillah, yenna agulumiza ensalosalo za Allah, awa ekitiibwa ekintu kyonna ekirimu ensalosalo za Allah, kabonero akalaga ala annaha min taqwa alqulube, kabonero akalaga nti olina okutya Allah mu mutima gwo. So wakitiibwa Allah tumusaba atuteekemu abo abagumiriza ensalosalo ze, n'okuteekamu abo abeekuumira ku kugoberera ebyo ebikwatagana ku ddiini ye Allah. Abantu twekuumidde mu bintu bingi. Osanga olwaleero nga buli muntu abeera n'essimu mu ofiisi ye oba laputopu oba ki, naye wagenda ku social media wasanga vidiyo erimu embeera ng'ekowoola muntu kusinza Allah ng'omuntu agiyitako ati. Wasanga erimu ebyobuwemu oba ebyobwenerefu ng'agiwaakadde ng'agimalayo, naye weetunulemu woba ddala ku ssimu yo vidiyo ki gy'osinga okuwa obudde. N'olwaleero mu maka gammwe Salam TV oyinza obba ogiteekako kaseera nga nteekako puroguramu emu yokka, naye nga kyandibadde kya bbeeyi. TV etagenda kuleeta kwesittaza mu maka n'oba nga gy'otaddeko, egenda olaga abaana obuluŋŋamu, ate mu byensi nayo n'ebisomesa, busuubuzi, sima byakwejjanjaba, byabulamu, byonna bibeerako. So mu mbeera efaanaganako weetyo. Mbeebaza kwekuumirako, nsaba Allah atukumirengako bbanga lyonna. Puroguramu yaffe yakuwaayo Salam Charity, kwerekerezamu ebyo Allah byatugabiridde, tulabe nga tuteeka essanyu mu kifuba ky'omuntu omulala. An nuwaddi'a sururan fi qalbi al-akhar, tulabe mu mbeera ki, ngeri ki gye tuyinza otuteekamu essanyu mu bifuba by'abaganda baffe bo abali mu nnaku. Goli mu ssanyu
waliwo ali mu nnaku tutadde tutya essanyu mu kifuba kye. Era nga woolaba insha Allah wansi ku lutimbe ku TV ziyitawo merchant code ya MTN, merchant ID eya Airtel nayo bagenda gikuleetera ye procedure gy'oyitamu okuwaayo. Olwaleero tugenda kweyigiriza oba tugenda kusoma kusaba. Tugenda kuwa akadde tusome ku kusaba Allah. Min ahamiyati dua, obukulu obuli mu kusaba Allah. Allah yatonda ensi eno n'atuteekamu n'ateekateeka kye tuyita qadar awil qada, n'akola enteekateeka n'aga gwe obulamu bw'ojja wangalawo oti. Era hadithi entuufu eri Muslim ne Bukhari muttafaqun alayhi nga nabbi atulaga ti omuntu innal insana yujma' khalqahu 40 yawman nutfa, Allah mu nnaku 40 oba ttondo mazzi, oluvannyuma thumma yakunu mudagha thumma yakunu alaqa, n'ofuuka ekisaayisayi n'ofuuka ekinyama, wakasawuna al-idama lahma, Allah n'ayambaza ekinyamanyama ekyo n'akyambaza ku magumba. Awo wonna entonda Allah gye yakutondamu. Naye wano we wali ekinusi, malayika Allah mu kutonda ebuuza Allah nga ebyo byonna biwedde, n'ebuuza Allah obuwangaazi bwono buwangaazi ki? Ma umuruhu, agenda kuwangaala ku nsi bbanga ki? Qadar. Allah n'ateekawo naga oyo muwadde ku nsi agenda kuwangaalako emyaka 50. Oluvannyuma n'ebuuza ate era ng'egyo emyaka 50 Allah gyaba yateekateeka nti gyogenda okuwangaala kizibu ogisukka. Naye ka tugenda laba, tugenda soma ku dua okusaba Allah. Nebuuza aghaniyun, Allah wangi ono gwotonze aghaniyun mu nsi agenda kuwangaala nga mugagga, am faqirun oba agenda kuwangaala mu nsi nga mwavu. Allah n'akuwandiikako nti ojja kuba mugagga oba ojja kubeera mwavu. Bino byonna bye twogerako waba yakuwandiikako obwavu, ne banaakeera enkya ne bakuwa ekyenkana kitya, ne bagamba nti gundi taata oba afudde n'akulekera ebyobugagga nga biyitirivu, byonna jjakeera ku makya obitunde, osigale ng'abantu bagamba oyo baamulekera ebyobugagga naye talina kyalina. Neonaakeera ku makya n'obukeesa ku makya n'okuba ddiiru oba n'olonda doola, n'olonda omutwalo gwa doola, ojja gufuna. Naye era bakeere enkya bagambe nti yalonda omutwalo gwa doola talina kyeyagukolamu. Ate Allah waba yakuwandiikako nti ojja bba mugagga, kyekikyusa kino kyetwogeddeko ekya qadar, kyetwogeddeko ekyokusaba addua. Allah waba yakuwandiikako nti ojja kuba mugagga, wa iyajtamaa qaumun, ensi yonna neweenaakuŋŋaana, abantu bonna ne banaakuŋŋaana, ekika kyonna ne kyegattako mikwano gyo, ne mwegattamu abantu abakuwalana, bakwavuwaze, lan yadhuruuka, tebagenda kukuteekako kukosa, tebagenda kwavuwaza. Ne banaagenda ku basawo bameka, ne banaagenda mu bakubi b'ebitabo,
ne banaakola ki tebagenda kutuusaako bwavu obwo bwe baagala obeeremu. illa bishaiin, okujjako ekintu nga kati katabahu llahu laka, Allah yakikuwandiikako. Qadar. Teweerabira omusomo gwaffe leero tugenda kusoma ku duha, obukulu bw'okusaba Allah. Qadar neweokeera ku makya, mathalan tugeze nga bali Allah yakuwa, oli mugagga, oli nakeera enkya ng'olukwe lwayina lwakwavuwaza, n'asuulaawo bino ebisente, n'asuulaawo sente mu mulyango gwo, n'ateekako n'obuntuntu obw'ekisamize, n'okeera ku makya sente ezo n'oziraba, n'ozijjawo, n'ogenda mu restauranti, n'oziryamu n'ekyemisana, togenda kwavuwala nga Allah yakuwandiikako obugagga. Ekyo nakyo malayika ekibuuza Allah ga nti oyo muwandiikeko nti agenda bba mwavu oba agenda bba mugagga. Era kyaga wa iyajtama ayyanfa'uka bishaiin, ensi yonna ne weekuŋŋaana ebeeko kyekuyambege, ono kati katulwane tumujje mu bwavu, operation kujja mugerwa mu bwavu. Ensi yonna newe yeekuŋŋaanya, abantu bonna ne baga kaakati kye tugenda kujjako mugerwa bwavu. Yaga nti bajja bbu kujjako, okujjako nga Allah, illa bishaiin, okujjako nga Allah yakuwandiikako bugagga. Kati ebyo byonna bye twogeddeko, n'abuuza ashaqiyun am saidun, ono Allah gw'otonze wa muliro mwonoonefu oba wakwesiima? Allah n'amugamba nti muwandiikeko kino oba kino, ku ebyo ebibiri. Kyovula nti sahabiyu yabuuza nabbi yaliwaawo naga ya Rasulallah, kati tufa kino okukola? Lwaki tukola? Kati tufa kino okusaala? Tufa ki waba yatuwandika? Tufa kino okuwasa? Tufa kina kino? Naga ya'malu ala makanatikum, mukole. Fa inna likulli muyassir, buli omu kyalwanidde kyatobedde Allah ajja kimuwa. So qadar, Allah ayina enteekateeka ye mu nsi, ne nabbi n'atuwa assurance n'atukakasa. Allah ne waaba yakuwandiikako nti kino ogenda kufa mu bbanga weeriti, obuwangaazi bwe buti, kino weekiti, nabbi n'atukakasa n'atugamba ti la yuraddu alqada illa ad-du'a. Tewaliwo kigenda kyusa ebyo byonna, tewaliwo kigenda kyusa. Ne woba wawandiikibwako accidenti, ne woba wawandiikibwako kitya, teri kikyusa nteekateeka Allah gye yakuwandiikako illa ad-du'a, okujjako okuwanika emikono noga Allah wange, oba wanteekerateekera kuba mwavu nkyusizaamu mpa obugagga. Teri kizaayo nteekateeka ya Allah, teri kikyusisa Allah n'akyusaamu okujjako musaba. Agenda bba musajja oba mukazi? Nti agenda bba mukazi. Ne bakuzaala nga kyeraba mu lubuto eraba mwana muwala, Allah asobola okumuzaala nga mulenzi. Adhakarun am untha, era owulira bangi beeranga nze gondi nkukyusizaamu mu baana, woba obadde ozaala balenzi bokka nkuwa. Allah yahbu liman yasha, yasalawo ku nnaku 4 ga oyo agenda bbeera mukazi.
n'owokola otya tewali asobola kikyusa. Olwo omusajja omuye abasajja twagala nnyo abaana abalenzi. Ganyala nzaliyo omwana omulenzi. Oyagala nnyo abasajja twagala nnyo abaana abalenzi. Twagala nnyo zaala abalenzi. Naye osobola ozaala Allah n'akuwa omuwala, n'akwongera omuwala, n'akwongera omuwala, n'akwongera. Waliwo oli yazaala abaana bana mukyala nga bonna bawala. Naga kati kampasa omukazi omulala yayinza okyusizaamu omulawo naye kazaala bawala beereere. Weyamuleeta ate n'amukubirawo balongo nga bonna bawala nakatona babiri. Nazzaako bawala n'ayingira abaana 9 nga bonna bawala beereere. Kati Allah enteekateeka ye musajja, muwala, mulenzi oba mukazi. Ne ku Kaaba eyo bwe tugenda e Makka tugenda n'abantu ab'enjawulo. Mulimu abantu abagenda mu Kaaba ganga nze agenze e Makka atuuke ku nnyumba ya Allah ng'ekigendererwa kyasaba Allah muwa ku mwana mulenzi. Bangi abamu batambudde ne mubasawo ng'anoonya njagala mwana mulenzi oba nnoonya muwala. Naye qadar Allah waaba yateekateeka nti balenzi oba bawala, ekikyusakyusa ekyo teri kikyusakyusa nteekateeka za Allah illa dua, okujjako okuwanika emikono Allah n'omusaba. Kunsaana abaako n'omwana oba taazaale, Allah ne waaba yakuteekerateekera ti gwe nkutonze nkutadde mu nsi togenda kuzaala mwana, owanika emikono ekizzaayo enteekateeka eyo kumusaba Allah. Nabbi n'ayongera n'atugamba la yazaalu alqada waddua ya'talijani am yuswari'ani. Edduwa n'okuteekateeka kwa Allah mabaina al-ardi was-samaa. Edduwa n'okuteekateeka ne Allah kiyakugerera nti kyekino ti Allah yakutegekera mwaka guno inofunamu accident, Allah yakutegekera kino. Nabbi yagamba la yazaru alqada wa du'a ya'talijani ma bayna al-ardi was-samaa. Edduwa n'enteekateeka ya Allah ne qadar ne qada ne Allah kyeyakutegekera nti kyekino bibeera wakatikati w'eggulu n'ensi mu bbanga awo nga ya'talijani, nga byonna biri mu kulwanagana. Ki qadari, ki duwa, kadari duwa. Gy'ogenda mu maaso n'okusaba, n'ogenda mu maaso n'okusaba, n'onyiikira n'okusaba, n'owanika emikono, tahajjudi n'oyimirira, duha n'osaala, buli kaseera gwe n'osigala ku kimu kusaba Allah. Edduwa emala n'esinga amaanyi enteekateeka ya Allah. Nabbi kyagambye nti teri kizzaayo, teri kikyusakyusa mu ekyo Allah kyeyateekateeka okuggyako edduwa. Edduwa si ya muzannyo, si ya kusaaga. Allah agiyisizaako bingi nnyo ku bulamu bwaffe. La yuraddu alqada illa dua. Teri kizzaayo qadari, teri kizzaayo, teri kikyusakyusa nteekateeka za Allah okujjako okumusaba. Era omuntu n'agamba n'akeera ku makya n'agamba gwe ebyedduwa biveeko, simanya gwe tobeeranga mu dduwa, ebyokusaba tobibeeramu, tosaba ng'omanya nti oyo obulamu butakwagala, ng'omanya oyo si mukwano gwo, kuba Allah byonna yabiteekateeka. Wamala oteekateeka ebikyusakyusa mu ekyo kye yateekateeka kusaba Allah. Ku mulembe gwa Musa alayhi salaamu ogerako nnyo. Rajulun
musajja omushabun muvubuka ajja n'atuula watuula awali majlisi dhikr baga tusemberegane muvubuka afunamu onnyomereza kyava abuuza Musa ekibuuzo nambwa Musa nsaba ombuulire kino kyoba onziramu kibuuzo kyange kiri kimu mbuulira ngenda kufa ddi Allah yanteekera ngenda kufa ddi nze okinziramu khalas Musa banyi bamuyita Kalimullah yasinga okwogerezeganya ne Allah mu bannabbi olwogerezeganya Allah luyayogerako nti wakallama Allahu Musa takliman Allah yayogerezeganya ne nabbi Musa direct conversation nga boogera olwogerezeganya nga wonayogera ti gundi kino nonziramu nti kino naye weyayogera naye namugamba nti ukhbiruhu annahu sayamutu ghadan yoddayo omugambe nti agenda kufa nkya namutegekera okufa kwe kwa nkya mu qadar namuwandiikako okufa kwe nga kwa nkya Allah weyamugamba nti namuwandiikako okufa kwe nga agenda kufa nkya n'agenda omuvubuka n'afuna okutya n'afuna obunkenke n'abeera awo ng'ali mu bunkenke naye weyaddayo ewaka yalina saving ng'asavinga akasente ke yali yasavinga yakakwata akhadha wabada yufatisha almuhtajin n'atandika okutambula ng'anoonya abalina obwetaavu mu kitundu n'atambula bannaye olina buzibu kinkuyambe weyagenda ng'abayamba n'ayamba nga batuukako abamu bagaana tusayo yatuuka ku muntu omu sajja mukulu sheikh hazinan alai atharu lhazan ng'aliko obuufu bw'ennaku n'ebizibu wewe waliwo omuntu nga ye omutunuulira butunuulizi n'otegeera nti ono ayina ebizibu weyamutuukako omusajja mukulu kyava mugamba nkulabako obuufu bw'ennaku maatha yuhzinuka ki ekikuleetera ennaku buzibu ki nkuyambeko musajja mukulu we yatottola ebizibu bye ono n'akwata ensimbi ze yalina zonna n'azimuwa naye aba atambula agenda fadaahu n'amuyita n'amugamba ya shabun owange gwe muvubuka gwe kyonkoledde tokimanyi sente zino zompadde kyonkoledde tomanyi bunene bwakyo naye wanika emikono nkusabireko Allah n'atandika odduwa n'agisimbula nkulaga maanyi ga dduwa nkulaga bukulu bwa kusaba Allah n'awanika emikono n'amusabira n'aga as'alullaha an yatila umuruka min umri saba Allah wanvuye obuwangaazi bwo akuwa obuwangaazi nga businga obwange jukira Musa yamugambye gwe enteekateeka y'okufaako kwa nkya Allah yakutegekera ng'ogenda kufa nkya olw'enkya tolusukka nono awanise emikono amusabidde nti nsaba Allah kwongera obuwangaazi gwasabidde asaba Allah amwongere obuwangaazi oluvannyuma baada asaba Allah amwongere oluwangaazi oluvannyuma lw'okubaako kyakwata n'akimuwa era naawe tulina kye tuyigamu ogenda kuwanika mikono okusaba Allah gwampuliriza muganda wange gwandaba
kwata kyokwata kiweeyo ga kino nkiwaddeyo nga nkiwaayo ku lwa Allah nenze nkiwaayo owanikireko emikono gaye Allah wange nsaba kunzijjako kino kyola nabbi atuuse n'okugamba okumanya edduwa yagenda wala osobola okujjanjaba hatta wal marad biddua kuwanika mikono noga Allah ekirwadde kino kinzijeeko owaddeyo nagaddawo marudaakum bisadaqa jjanjaba obulwadde bwo ne sadaka wamalo sadaka wanika emikono nsaba Allah kino ne kino era wano ngendo sinziira mbakooli nga ngendo mmalayo kiso eyo procedure hiyo gituyita muno okuwaayo nsaba wakitiibwa Allah nyini buyinza yenna agenda okwerekereza akawungeezi k'olwaleero Allah nkusaba oyisize ku ekyo kyagenda okuwaayo omufuule wa mukisa mu buwangaazi bwe nsaba Allah oyisize ku ekyo kyagenda okuwaayo omuggyeko ennaku yonna erimusanga mu buwangaazi bwe nsaba Allah oteeke essanyu mu buwangaazi bwe ne ku baana be ne ku bantu be nsaba Allah ayisize ku sadaka eyo gy'ogenda okuwaayo akumalira ekyo ekikutte mu buwangaazi bwo procedure gy'oyitako okuwaayo eyo gy'olaba eyita wansi ku screen yo eraba neeno bo alhamdulillah ensonga bo bagitegedde Maimuna Nsamba mashallah Sakina Zahara Jowelia Bireri saba Allah mwenaba malide Saidi Kamara Mahaj Muwonge Aisha Ndagire MTN iyo merchant code kuoyita ku screen yo no wayo mumbere efanaganako wetyo kyagambye nti la yuraddu alqada Allah ne waba yakutegekera nti ogenda kulwala obulwadde webuti oba ogenda kubeera mu mbeera weeti nowanika emikono nga nti Allah ekyo kinteeke wala qadar ekijjawo qadar addua okuwanika emikono kuwanisa emikono osabe Allah kujjawo embeera eyo gy'olimu so omusajja asabira Musa asabira omuvubuka Musa gwe yagaye nti gwe nkya ogenda kuba mufu gansaba Allah akwongera obuwangaazi akuwa obuwangaazi nga businga obwange ate obuwangaazi obwo abuteekemu omukisa omuvubuka naddayo genda olaba enkeera lukya webukya enkeera lunaku lutandika okugenderera lugenderera ye ng'alinze kabuli ye butuuka ekiseera buwungeera alaba tafa fa awha Allahu ila Musa Allah nassa ku Musa obubaka ne inshallah tugenda bulaba nga tuvudde mu kuwummulamu inshallah tabarakahu wa ta'ala mukkirize tusoke tuwummulemu tugenda kukomawo jjukira tugamba obukulu bw'okusaba Allah lwaki wandisaanye okulemerako Allah omusabe katufe mu kuwummulamu tukomewo tokyusa TV inshallah singa mwanya ogegamu gwe ne family ogokozesa okwetangira n'omubbi asinga bazoganya buli kimu kugana makofulu genina ne magujja yange ng'omubbi ayitirawa sai gwe ne family omusiba muzunga mutwere kumpi buli mwezi naye waliwo n'omubbi w'omutawaana gwe mutanakwetangira Malaria mubbi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwa abo mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri abakyala b'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno gwa malaria. This message is brought to you by YPX
Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde, nze mu mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyennyinza okubagamba nti si byabafere, weewaawo abafere gye bali, naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire. Together, we're unstoppable. They've made our colors shine in the Olympics. From Cheptegei to Chemtai. Now as they head to the Olympic Games Paris 2024, join Plascon, wear your black, yellow and red and support Team Uganda to Akemu Olympics. Plascon, proud sponsor of the Uganda Olympics team. Plascon, color your world. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تمويبزه تمسبا الله asebyengira n'emirembe kwekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuli kubula ku mulamwa obukulu bw'okusaba Allah, enkizo obulungi bw'okusaba Allah, era tubadde twogera ku Allah gwe yakyusa enteekateeka y'okufa kwe, gwe yakyusaamu obuwangaazi bwe, gwe yayongera obuwangaazi biddua ku mulembe gwa Musa alayhi salam, mukuwanika mikono n'okusabira obusabizi kaabe muntu nga yakusabidde naawe oba weesabidde ne woogamba muntu nti muganda wange nsabiraako ozuukuka, gundi nsabiraako tekiina buzibu, munno okuteeka mu ddua. Kyova olaba nabbi sallallahu alayhi wasallam waliwo taabi' teyamulabako naye n'alaba ku basahaba. Nabbina gamba basahaba n'abagamba kasita mumulaba fas'aluhu du'a,
mumugambe nga abasabireko we mumulabira wonna is'alhu du'a mumugamba abasabireko Umaru yamunoonya basahaba yategera nti ayiseeko wano ate naabula omulundi gumu so ne woba ogambye muntu mathalan muntu agenda Makka kifo kyagenda mu kyankizo n'omugamba nti munaye wotuuka nsabiraako tekiina buzibu nabbi kyava agamba sallallahu alayhi wasallam inna du'a'u yanfa'u mimma nazal edduwa egasa ku ebyo Allah biyassa wa mimma lam yanzil n'ebyo ebitakka fa'alaykum biddu'a ibadullah nagamba kuutira nabbi n'agamba nange mbakubiriza okusaba ennyo Allah kuba edduwa Allah agitulaze nabbi sallallahu alayhi wasallam atulaze nti yekyusa mu ekyo Allah kiyategeka kiyakutegekera kino oba kiri kyeki kikyusaamu ekyo Allah kumuwanikira mikono Allah okulajana ne swabur n'obugumiikiriza tokoowa naye nga nsabye tokoowa sigala ng'osaba ola nabbi wa Allah Ayub teyalekeraawo kusaba ng'asaba Allah yamala ebbanga n'obulwadde bakyala be ne bamuddukako n'asigalawo nga takyemaali n'emuggwako naye yasigala Allah wange nawe olyawo ga nti bya Rabbi Allah wange tannampa zadde sigala ng'osaba zukka ekiro saba situka ku salatu duha wanika emikono saba Allah yaga nti yatuuse ekiseera fakashafna namugyako obwo obulwadde bwe yali yamuwa obulamu bwe ne buddawo ne buddafuuka nnomo ensi yamudduka abantu abali baweddemu essuubi gyali Allah n'akomyawo obulamu bwe so kusaba Allah ne kano kakulu tukimanye mu byonna mu Allah okugamba awo mu nteekateeka ze na byonna ne woba mugezi kyenkana ki enteekateeka ya Allah teriiko magezi kyo yali mugezi nnyo kyova olaba omwana akeera ku makya n'asoma n'ava nyowe wasooka nga akulembera n'atuuka ne university n'asoma n'amalako ng'asomedde ku gavumenti n'atuuka eno wabweru okunoonya omulimu atalinnyangako mu kibiina nga ye mukama we nga nze sirinnyangako mu kibiina naye nze akukozesa kano kagambo kakulu ate ka mazima kyonna ky'oli mu bulamu ne ky'ofaanana si nti oli mugezi nnyo n'amagezi go abantu bonna boolaba bagezi bategeera obalaba ategeera nga naawe wootegeera era asobola obigatta nga woobigatta kyova olaba ebyokulabirako mubiina mwennyini mu mirimu gyammwe gye mukola mwenna muyingira ekibulooka nga mwenna muli babbulooka sula n'abayitako najja nga bbulooka n'akuba ekibulooka nga naye bye bitambula mangu Allah n'amusaasira n'atandika osuubula ate ne mufuuka nga mukuba ku kibulooka ku mmotoka ze oba ku poloti ze kati bino si bya nti gundi alina amagezi mangi oba gundi ategeera nnyo wallahi Allah yagaba n'akuwa kati byonna ebyo bye twetaaga mu nsi byonna bye twegomba okuba nabyo obulamu obulungi bwe twagala embeera ennungi yonna gye twagala etuukawo
waba Allah yakutegekera nga togenda gifuna embeera ennungi, embeera ekigendo gikufunisa ofune embeera eyo, kuwanika mikono Allah musaba addu'a, kuwanika mikono noga Allah wange kino. Era tugenda labayo musuratul hajj ayim gitugenda osoma eraga enteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagambira nti ya ayuha nnas, yakoola abantu aga nti in kuntum fi raibin min alba'th, bwe muba muyina okubuusabuusa mu kuzuukira nti sigenda basuukiza, n'abalaga gye yabajja naga fa inna khalaqnakum min turabin, nabatonda nga mbajja mu ttaka. Mu luberebere Adamu alayhi salam yemutonda nga amutonda mu ttaka. Naga thumma min nutfatin, oluvannyuma fe abaliko ab'omulembe guno tutondebwa nga tuva mu mazzi. Thumma min alaqatin thumma min mudgha, mazzi ago gafuuka ekisaayi, clot of blood. Thumma min mudgha, n'ofuuka ekinyama. Mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma. Allah n'ateeka mu nnabaana y'omukyala n'atebenkezaamu ekyo ekibadde ettondo, ne lifuuka ekisaayisaayi, ne kifuuka ekinyama, ne kyambazibwa amagumba. Allah n'akitebenkeza mu nnabaana. Thumma nukhrijukum tifla ila ajalin musamma, teekamu ebbanga eggiri, eryo ebbanga Allah yalimanyi, era tewaliiwo gundi eraga nti ogenda mmalamu ayi kulaga nti ogenda mmalamu emyezi 9. Waliwo abavaamu, era Allah agambye wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma, ebbanga lyagambye nti eryo. Waliwo asobola n'olubuto ne luweza omwaka n'aluzaalira ku mwaka. Waliwo asobola okubeera n'olubuto n'aluzaalira myezi 6, ate omwana n'aba mulamu bulungi. Na mukadde wange, mukulu wange ddala ddala, bamuyita Abdallah Sweden, babegeeyo y'olubuto lwe yabeera mu lubuto lwa maama we 2 years, neera yaluvaamu tameze mannyo, yerevaamu tiflan. So naga nti wa minkum man yutawaffa, mu kututonda waatyo mulimu abagenda okufa mu kiseera kye bagenda ofiiramu. Abantu nga bagafudde mwana muto, emyaka weegityo gyokka gyafiiriddeko. Wa minkum man yaruddu ila ardhalil umur, ate waliwo Allah ne baalindiikiriza n'abeera mu myaka egy'ebizibu, myaka egy'okwata emiggo, myaka egy'entondo, emyaka egy'obutategeera bulungi. N'abeera mu myaka egyo mu biseera ebyo. Kati waliwo omuntu ng'akuze emyaka naye nga takyaswa kutegeera nti kino kye kino. Allah ayina baaleka ne batuuka mu bbanga eryo yonna. Bye njagaddemu nti ebyo byonna Allah abiteekateeka, n'abiteekateeka, n'ateekateeka riziki yo nti ogenda kufuna kyenkana w'ekiti, nga Allah akuteekerateekera ti gwe mu duniya ogenda kuŋŋaanyaamu kyenkana w'ekiti. Naye kyekigendo kizzaayo, kyekikyusakyusa ekyo, kuwanika mikono noga Allah wange kino, Allah wange nkusaba kino, n'okiremerako Allah nkikusaba,
Allah nkikusaba, Allah nkikusaba, naddaki Allah agenda kikuwa. La yazalu alqada wa dua ya'talijani, edduwa n'ekyo ne qadar bibeerawo mu bbanga wakati nga biba biga kangende kadari egamba kantuuke edduwa egirwanyisa egamba Allah nga akutekedde mu bbanga wekyo ogenda kufuna kino mu kadari ate nga edduwa egaana edda akisabye nkijjewo. Waliwo omuwala omu baali muganda wa yamunga baali bamusomerera Allah yamugesa n'obulwadde bwa shayatini, ne shayatini zaatuuka ne zimwogerako nziga tumaze emyaka 3 nga tukuyiga naye obadde ne byosoma nga bye bitulemesa. Mu myaka 3 tubadde batusindika dda 3 years back, naye emyaka 3 gyonna tulwanya okutuukako ne tulemererwa, ne ku luno tumutuuseeko. Kati qada alqadar wa dua ya'talijani bibeera mu bbanga awo. Nze nsookayo ganti Allah akutegekera nti gundi ogenda kubeera mwavu, naye n'osaba Allah nti Allah nkusaba obugagga. Obwavu buli mu bbanga, oli eno okola obyogatta bitambula ofuna edduwa eri mu kulwana kadali eyagala kutuukako nga n'edduwa buli woogisaba ng'erwana, buli woogisaba ng'obulamu eno butambula, byo bibeeraawo mu bbanga awo. Kati olina yitiriza kusaba, Allah wange, Allah mulaajanira, kyekisinga obukulu. So wali tukulaze ku Musa alayhi salam nga Allah omusajja ono gwe yagamba nti enteekateeka z'okufa go Allah yakutegekera nkya, oli wamusabidde baada an qaddama lahu sadaqan, oluvannyuma lw'okukwata kyayina n'akimuwa naga nkikuwadde oluvannyuma lw'okukwata sadaqa n'agimuwa, ono n'amusabira edduwa Allah amwongera obuwangaazi. Allah assa obubaka ku Musa n'amugamba nti oyo gw'olaba mwongedde obuwangaazi, ne mwongera riziki, ne mwongera emikisa, ne mwongera ebirungi biddua nga kusaba Allah. Ne kano kayigi ti oba ogenda omusaba kikulu nnyo n'osooka n'okusaddaaka, nakyo kikulu. Miwasail gamu ku makubo ge tuyitamu n'oleeterako nniya, wa antanuya ala sadaqatikum, n'owaayo sadaqa n'owanika emikono noga Allah wange mpaddeyo 10 naye mu bulumi bwe nduweereddeyo nange mbadde ndwagala lusigale mu nsawo zange, n'ensonga lwaki nduwaddeyo nsaba Allah oba wampandiikako kubeera mwavu mu nsi, nsaba onkyusize onnaazeeko obwavu nteekeko obugagga n'olukumi lwange olwo. Ebyo Allah abikola. Era wengendo sinzirira nziremu mbakoowole program yakuwaayo kwata essimu yo biidhinihi tabarakahu wa taala, kwata essimu yo then otunule wansi ku screen yo, otunula wansi ku screen yo bakuleetedde merchant code gwa MTN, onyigamu ebyo *656 *355 hash gwa MTN, wonyiga noteekamu omuwendo gwa sente ne pini yo, erinnya lyo ligenda tuuka wano. Nsaba Owaakitiibwa Allah nyini buyinza, mwenna abagenda okwerekereza ekiro kya leero, Allah anaaze endwadde zonna eziri mu mibiri gyammwe, Allah abanaazeeko ekitonde kye bayita bwavu, Allah abanaazeeko ennaku ng'ayisiza ku swadaka gye mugenda okuwaayo ekiro ky'olwaleero, Allah abawandiikeko essanyu ne waba yabawandiikako nnaku, saba Allah abawandiikeko essanyu ng'ayisiza kwekye mugenda okwerekereza. Airtel *855 *43 42 98 hash. Era kannebaze bano nsaba Allah abamalire,
Allah akkirize nniya ze muweereddeyo. Sakina Zahara obubaka butuuse, nsaba Allah akumalire. Allah nniya gy'oweereddeyo Allah abikuwe. Joeliya Biryeri nsaba Allah akumalire. Saidi Kamara nsaba Allah akumalire omutwalo gutuuse. Manisula Kabejja nsaba Allah akumalire akuwandiikeko essanyu mu buwangaazi bwo bwonna. Moses Pande nsaba Allah akumalire awandiike essanyu mu bulamu bwo. Hassan Kojo nsaba wakitiibwa Allah akumalire ng'ayisako ekyo kiwadde. Umaru Wanyonyi obubaka butuuse nsaba Allah akumalire. Rashida Nakibango obubaka butuuse nsaba Allah akumalire. Alhaji Swaleh Adam kuva Embalala nsaba Allah akukuume era akumalire. Haji Swaleh Adam banga lyonna musajja mukulu oyo tubeera naye. Nsaba Allah akwongera obuwangaazi ate akuwa ebirungi gwe ne famire yo. Hamidu Buju omutwalo gutuuse. Haji Swaleh yasimbuliddemu 3 leero. Kati inshallah nkakasuliranye mukadde wange Hajjat Zainab Adam. Inshallah tabarakahu wa taala. Nsaba Allah mwenna abamalire nniya ze muweereddeyo Allah azibawe. Wa antanwi kyenkugambye nti okuleeterako obuleetezi nniya. Allah n'atuzzaamu essuubi biddua, n'atuwa essuubi n'obukakafu, n'atugamba nti baddu bange mu Suratul Baqara n'agamba nti idha sa'alaka ibadi anni, Allah wakubuuza subhanallah abantu bakubuuza abaddu bange, agamba nabbi abaddu bange bakumbuuzangako nga baagala kumanya tutuuse tutya ku Allah, tugambye tutya Allah ebyetaago byaffe. Ga idha sa'alaka ibadi, ulira obukulu bw'okusaba agambye gamba abantu kasita bakubuuza ekibuuzo ne bakumbuuzaako nti bannaye tutuuse tutya, ntuuka ntya ku Allah, gwandaba oyinza obbeeyina ekibuuzo ntuuka ntya ku Allah nga onaabuuza olwaleero ntuuka ntya ku pulezidenti. Ga bannaye njayaana kulaba ku pulezidenti wano ne pulezidenti amulaba amutuukako atya? Oba oyinza okujja wano n'oga bannaye njagala kulaba Haji Abdulkarim Kalisa mutuukako ntya? Oba ono mutuukako ntya? Kati ne Allah agambye nabbi we bakumbuuzaako nti anjagadde ng'oli ayagala kwogerako nange, oli ayina ensonga gy'ayagala okuŋŋamba nga babikumbuuzizzaako ebyo, bagambe inni qarib. Allah agambye nti mbali kumpi nnyo. Allah ali kumpi nnyo. Inni qaribun. Atuzzaamu maanyi Allah, atuzzaamu ssuubi Allah, atukakasa nti waali awo atulaba, w'oyogera akuwulira, ng'ayina kiyakuteekerateekera nti gwe kino, naye n'okimusaba Allah n'akikyusa. Naga ujibu da'wata da'i idha da'ani. Ndi kumpi nnyo, nyanukula edduwa, nziramu, mpooya nsabye kyansabye, ebbanga lyamala ng'akinsabye. Allah ky'omusaba akikuwa, ebbanga ly'omala ng'okimusaba, Allah wange kino, Allah wange kino, Allah wange kino. Era lumu Allah yanukula Imam Ahmad Hanbal, innahu kana fi safar. Lumu abaali mu safaari, mu lugendo, ngendo za da'wa, naye aba atambula, obudde ne bumukwatira mu kkubo mu kugenda. Obudde bwe bwamukwata, fa arada ayabita fil masjid, nayagala yewogomeko ekiro ekyo asule mu muzikiti awo
naye yagenda mu muzikiti amaze osaala isha yataddewo enguguye taddeko omutwe yeebaka fajaa harisul masjid musajja akuuma omuzikiti najja namugowaayi guno omuzikiti tetukkirizibwa kwebakamu. Imam Ahmad bun Hanbal kyava mugamba waayi ana musafir ndi mu lugendo obudde bunkutte naye njagadde mpumulireko wano baada subuhi kumakya ntandika ngende maaso ne safaari yange. Namuga no excuse seetaaga kwata ebibyo fuluma. Imamu akyamunnyonnyola farahma rihiratu n'akasuka enguguye wabweru. Musajja wattu n'afuluma wafuluma wabweru n'ateeka awo ku veranda omusajja nawo n'amugobawo naye wara atarik sala kubo nga waliwo bekeeri. Musajja agenda waliwo embeera y'okusika omuguwa wali. Musajja asaba oli n'amusindiikiriza ono Harisul Masjid akuuma omuzikiti. Fabira tarik n'asala ekkubo n'ajja nagaba neki ekibadde obuzibu ki. Imamu n'amunnyonnyolamu ne bagenda naye ku bekeeri ye naye atuuka wali bekeeri. Musajja kola emirimu gye gy'okkanda eŋŋano. idh huwa yusabbihu wa yuhammid wa majid idh huwa yastaghfir rabba nga walita adhkari istighfar asaba Allah musonyiwa Allah la yukabbir la ilaha illa Allah Allahu akbar ogera ku Allah. Imam Ahmad bin Hanbal kyava mbuuza birungi ki byofunye mu kwogera ennyo ku Allah okwo kw'omwogerako. Gamba ma da'awtu ila Allahi du'aan illa ajabani. Siwanikangako mikono nensaba Allah okuggyako byonna Allah bye namusaba yabimpa byonna. Kyava muga illa shay'an wahid kuggyako ekintu kimu kyokka. Tambuuza kintu kyekyo n'agamba nti asma an Imamu Ahmad bin Hanbal n'omusajja gwempulirako bamuyita Ahmad bin Hanbal mwagala nnyo musomako ebigambo bye bimpoomera soma ebitabo bye mwagala nnyo 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 naye nsabye Allah ebbanga andage ku Imamu Ahmad. Ekyo kyokka Allah kyatannaba kwanukula mu dduwa zange ne byonna bye namusaba yabimpa. Imamu kyava amugamba ya Rabbi nanyeenya tahallaka ra'sa naga kyoga edduwa zo ze zintuusizza wano n'okungobesa muzikiti lwa dduwa zo. Omuzayi gwe Imamu Ahmad bin Hanbal amugayinzi kati bbanga lyonna bye tusaba Allah bitwanukula. Ge inni qaribun ujibu da'wata da'i akwanukula ebbanga ly'omalanga omusabi. So kigambo ky'okusaba Allah tetukigayaalirira tukiteeka mu bunafu tetukinafuya tubeeremu abo abasaba Allah agenda tuwa ebyo twetaaga mu bulamu. Saba w'ekitiibwa tuwa ekiro ekirungi eky'emirembe. Allah atugire ennaku mu buwangaazi bwaffe atuwa essanyu. Nsaba Allah atukuumire obulamu bwaffe n'ebiyungo byatuwadde. Allah atutaasa ebizibu n'eza accident makubo. Saba Allah mwena nange atuwa ekiro ekirungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المبدي